Museveni, Command-in-Chief. Some of us, we have left army because of your officers who are there torturing people's children as if they don't have blood like them. I was in Yugabaga 10 with Commander Michael Ondoga, Brigadier Michael Ondoga. He tortured us from the head up to the toes. Amagye kutuddemu ebiwayi bibiri. Waliwo ekiwayi ekikiririza mu General Museveni n'ekiwayi ekitandise okutegeera ensobi z'omwami ono era tebakyakwatagana naye. Bagamba nti omwami ono alina ekibinja kye eky'amagye ekimukolera naye nga kiriwo ate okutulugunya abo be bamanyi abatamukolera. Bano bagamba nti ekibinja ky'abali abantu batulugunya omuntu ne babanga abatalina baana bbe waabwe. Boyinza okutulugunya omwana w'omuntu nga olinga gwe atalina baana kubanga naye oba olinamu ku baana ewuwo osooka ne weefumiitirizamu nti naye ono gw'empisa bwe nti naye mwana wa muntu. Naye bano bagamba nti entulugunya gye batulugunyizibwamu ababatulugunya balinga bba abatalina musaayi, balinga bba abatali baana b'abantu. Abakomplaininga be basirikale abatwalibwa e Somalia okulwana entalo ezitali za ggwanga Uganda. Batwalibwa mu nsi ezo nga beesunga okufuna kasente akasinga ke bafuna nga bali ewaka. Naye mwana wattu kyannaku nti ate embeera gye bayisibwamu batuuka ate nabo ne bajulirira abaasigala ewaka ne bagamba nti oba kale singa activist twasigala ewaka kuba embonaabona gye babonaabonamu ate ebbeeyi yaabwe esukka olumu nti batuuka n'okubulwa ekyokulya. Omwami ono avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe agamba nti batuuka ne babamma emmere ne bamala ennaku nga tebalya. Bayisibwamu amaaso balinga batali baana b'abantu. When I came complaining for there was no food where I was, and I was with soldiers. Coming back, I was put inside 3 months, no talking. Does it mean I don't defecate or I don't urinate? I was urinating what? And I was defecating what? 3 months there. When I complained, there was no food, there was no what, there was no allowance, nothing. They put me inside. My thank you was inside. And me, from inside, from the cells, I had to leave. I had to leave because I was born by a father and by a mother. Very many have left like me, but they didn't want to leave, sir. They didn't want to leave, sir, but they left because of the harassment of your officers. And moreover, those harassments of your officers have reached an extent that these younger soldiers have now deserted to shoot the so-called Abaneni. Why? They torture them as if they don't have blood. Naffe ne twebuuza nti olaba batulugunya batyo bannamagye bennyini kati ate olugwa omuntu wa bulijjo bwe banakukwatako kyova olaba nti bwe bawamba abaana baffe babatwala mu torture chambers ne babakuba emiggo ne babasala ne babakuulamu enjala ne babakuulamu amannyo kubanga bano abasajja tebalina kisa. Naye bano ab'amagye abakomplaininga ku nsonga eno beerabidde ekintu kimu, balina ekintu kye batamanyi nti akabinja akabakuba kabinja k'amagye ga M23 ag'e Rwanda bakakozesa ne kajja ne katulugunya abantu bano nabo bennyini mwe bali baba bateekamu naye nga tebakimanyi. Tujjukira nti UPDF abakubiddwe Somalia abayitirivu obungi akabinja akabakubye ke kabinja ka M23. UPDF eno yakubiddwa kagenderere balina ebikolwa byabwe bye bayisaawo nti basoose okutegeera nti abantu bano be bamu ku bagenda okudda ewaka ate batufuukira obuzibu kati nga banoonya okubafunamu ssente ate n'okubasaanyaawo babeewonye kuba bakirabyeko ku magye abazze balwaniriza entalo bagenda okuvaayo eyo ng'ate bazibu nnyo nga bazibusa amaaso nga bwe batuuka wano tosobola kuddamu bayisaamu maaso nga bw'obadde obayisa luli ng'olwisayo ensimbi zaabwe ne bagumiikiriza ng'obamma emmere ne bagumiikiriza naye bwe batuuka eyo bazibuka amaaso kubanga baba bamaze okulaba ab'amagye beeri beeyisa batya beeza bwe bazifuna mbudde ki bannaabwe bwe babawabula ne babagamba ezaffe zijja mu budde lwaki mwe mugumiikiriza okumalira ebbanga lyonna kati nga bakimanyi nti bwe banadda wano bagenda bafuukira olukokobe kwe kulaba nti babakozesa ate ne bamala ne babalumbagana nga bakozesa akabinja ka M23 akamagye g'e Rwanda ne kakola obulumbaganyi ku magye ga Uganda.
kati nabo babateekamu abaana abo be bajja ne babalimbalimba kumbe babanoonyaamu ebyama ne babizzaayo mu bakulu bekikwatako bwe babizzaayo bwe bamanya nti gundi ne gundi ebirowoozo bye biri bwe biti ne bwe biti oyo ayinza obutakwatagana naffe ayinza obutatubeerera mwangu kyova olaba nti babayisa bubi ne babatulugunya ne babakuba abaana bwe bakomplaininga nti gundi ne gundi batuyisa bubi abayisa obubi abaana abo tebakwatibwako nti olw'okuba bajjeno bakimanyi nti bo be babalagira okukola ebikolwa ebyo ate kati banavaayo batya bavunaana omuntu oyo. Michael Ndoga was arrested and was brought in Uganda and put inside Zimwe cells in military barracks. But obviously, he's a boss. Kiswaza nti mukulu kubanga generali, olwokuba generali bamuta. Alibwe naye baana bameka abafiira Somalia ku Ndoga. Baana bameka abafuna obuzibu ku Ndoga. Baana bameka abadizatinga amagye ku Ndoga. Bameka eyo data teyinza kuvaayo naye olw'okuba officers. Jeno Yoweri Kaguta Museveni omusajja ono alaze obutali bumativu bwe bambi ng'omuwulira nti alumwa omutima naye talina kyakkola kyavudde avaayo n'alaga obuvumu n'ayisawo meseji ye. Tomanyi kiyinza mutuukako kubanga bano abantu munnaye si bangu n'akatono budde bonna basobola omukwata era ne bamusaanyaawo naye abatirisiti agamba ekijja kijje naye nga nnwaniridde bannange. Eyo meseji gy'akoze agikoze ng'omuntu omu naye waakiri alwaniridde ab'amagye abalala abayisibwa obubi nti ne bannamagye bannaabwe ababeera eno bwe bawulira meseji eyo nti bannaabwe batyo bayisibwa waakiri basobola okuvaayo ne bagamba katwerwaneko ekijja kijje batuzibudde amaaso nti embeera bweti bweri kitegeeza ffe tulina okwebeereramu. Kati abantu bano bwe balaga obutali bumativu bwabwe bakwatibwa ne battibwa naye nga atilisiti bamanya nti bwakiri banzise naye njogeredde abangi. Kati ab'amagye kiri eri mmwe bwe muteevaamu kwerwanako mukyabonaabona nnyo okuggyako mukolewo ekisoboka nammwe okulwana muve mu mbeera eno. Embeera gye muyisibwamu amagye si bwe galina okuyisibwamu kubanga amagye ga Uganda ate go bagayisiza ddala ng'ekyokuttale ekitalina mugaso. Ne bwe njogerera bino nti abaana abaafiiridde Somalia tonalabawo ku nteekateeka nnuŋŋamu ey'okukungubagira abaana abo okubajjukira ng'ababadde abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga Uganda naye wabula bo baafudde ebyabwe byawedde wabula emirimu gyo gyasigale gigenda mu maaso tewali kulumirirwa kwegamba amagye go ate gafuukidde ddala ekisekererwa. Twali tulowooza nti abantu ba bulijjo ffe tuyisibwa obubi naye ate bwawulira kuba amagye emboozi ze banyumya empisibwa gye bayisibwamu ate naawe abadde egomba okugenda mu magye osala omuliro. So okwerwanako kuli mu mikono gyammwe kubanga nammwe muli baana b'abantu. Those people who were signing food in the containers, he would put you on fire so that you sign a container which is empty. But do you tell them that things are there? In actual sense, they are not there. Remember, they bring the container from Mombasa. When the container in front of it, there is things written which is inside the container. And for you, they tell you, don't open the container, but what you do, you sign that they are there. Very many people, very many combatants, very many comrades, my comrades, they were there. There was the PC. I was a PC. Even me, I was defeated by those people. I was defeated. Things were rotten, food rotten, no talking, no what. They just allow you to say yes, yes, bad thing, yes, good thing, yes. General Yoweri Kaguta Museveni, your top officials are denying you. They are deceiving you. Remove General Mahanga. Remove Afande, Rio Afande Kandiho.